Freedom City lwali lunaku lwa mukaaga we twaliyo nga tulina omukyala amanyiddwa nga Evelyn Lagu nga tugezaako musondera ssente wabula bintu bingi nnyo, a lot of them things that happened wali ku Freedom City, era nga njagala okulisayo muganda wange amanyiddwa nga Lawrence, njagala okulisayo reporter waffe Still amanyiddwa nga ku sister channel yaffe amanyiddwa nga Lydia, era mugendeyo ku LMTV musubscribinge kubanga nabo babeetaaga okulaba mulaba ku mawulire. Tulinayo abantu bannya bakola ebintu ebyenjawulo, so go there nabo mubawagire. Naye nga munnange gye mwerabira kintu kimu kyokka kyenyinza obagamba, continue subscribing wano ku Celeb Jazz with the one only king, TV king, your television king, the king himself, King Smith. Era nja kuwamba tusaka muli manyo kalebule poko kubayimbi bamwe ate with exclusive interviews. Nonena abayimbi bemwagala okubanga mwetusako. So munange gali masanyu mangi nnyo nga tugezaako kubanga tusondera Evelyn Lagu ssente, era nga eno yali concert ye yakubiri eyagambibwa okubeera ali ku Freedom City. But however, this is what happened. Bettina Namukasa twambayitako emabegeri ng'ayogera ku mukwano gwe ne Maulana and Rain. Okitegedde Maulana mujjukire yali yeepikira Chosen Becky ebyokwanjulwa ne bigootaanamu kaawo. So Rain ne yeefunirayo omukyala amanyiddwa nga ani Bettina Namukasa. Nibakuba n'akayimba bakayita Sweet Baby Ma Ale akayimba ako. So little did we know nti ababiri bano balina bapulaninga secret kwanjula, era nga ani agenda okwanjula ng'omuntu amanyiddwa nga Bettina Namukasa agenda kwanjula Rain. Kale mudage ekiravulavu ekyadde ku Freedom City kyabadde kimmemmette ng'oyinza okugamba Valentine's Day. Okitegedde Rain nga bwajja bwakwa bwati akaaso ku Bettina wajja naye wamu bwakola obukowe manya ino obukowe wayama obukowe ne ngamba oh my god. Njagala nkulageko twafunyeko koka exclusive interview ne mwana muwala amanyiddwa nga Bettina Namukasa ne performance yabwe gye bakoze wali mu kiravulavu ky'okusondera Evelyn Lagu ssente. Era nagambye oba kino tuyita ekiravulavu ky'okusondera Evelyn Lagu ssente simanyi, but gwena kyoyagala okuyita kyoba okiyita ne towerabira bannaffe aba King Montage Studios abasanga wali enankulabye ku bitaala awo ennyini wotuukawo bakubire ku 0702 10 41 25 ate sekyokka bw'olaba sheno nga mulimu akalango, don't skip, just seka akalanga kukazanye kamala okuzanya then okolaba interviews nga tugenda okwazi tuzikutusaako naye kakutuseeko that is Bettina Namukasa ne Rain nga bagezi Rain nabatamumanyi bane comedian azanyira mu Maulana and Rain abantu ababiri. So kamba kutuseeko one of the best duos nga bayogera ku mukwano gwabwe kuba kitu avudde mu charity concert ekifuuka ekilavulavu mu kusondera Evelyn Lagu ssente. Bikwana abantu mwebale kujja mwebale kwagala Evelyn Lagu mwebale kujja mama Evelyn terakwita mama naye nsaba mukama yabakoni yes baba tuyinza okubanga tetuloba naye tasobola kuwona nsaba mukama yabakoni. Yesterday when nabadde ku theatre Labanita nayogeddeko nemukano bagala yes nangamba kulikabo mwebale kugenda wa Evelyn Lagu nange mwagalamba nampobo bakabo nenambo ninawa Chinese nsaba okupele envelopele yangambye ntwalira $100 ogimpeere Evelyn Lagu era eno ndiresi my friend bamwita Gabriel alimira This one on your throat. I love you so much. Thank you. Let me begin. Give it up! Pull up. DJ, very serious. Roll the track one more time. DJ. Aba audience mbeleke maliga katini. Wanje?
ozzeemu kuyimba sebo ekibuuzo kyo kiddemu anti era tebatutadde muno osobola kuwulira ssanyu kubanga tebanabakunta kuyimba wano nzize kuyamba muyimbi munnange Evelyn Love so sizze kuyimba nti nsanyu sobola okuba nzize kuyimba bantadde tebanabakunta misinga era akazindano kamisinga naye sigamba nti nja kugamba kulidde bulungi olw'okuba nnyimbe ku stage nkomyewo okubanga era nga bwali muyimbi munnaffe ate nga bambi ye tasobola kuyimirira ku stage ku lulw'essaawa zino ayimbe nzize kumubeererawo mubeererewo muyimbire mu kifo kye ky'okuyimirira ku stage ate nga talina maanyi wakiri nze nkyalina ku maanyi nyimirirewo ekitiibwa kya Mukama ekitegeeza nti abantu bali eyo batumiisinga bijja kuba lyamaanyi nnyo 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 kubanga tukimisinga by the music ali part of our lives ate n'ekirala mwe tujja akasente mwe tujjako okulya n'okwerabirira n'okulabirira abantu baffe so ekyo kituwa amaanyi nga batuguddewo ne tudda ku stage ne tuyimba ne tufuna ekyo kye twamisinga okumala almost tugenda mu myaka 2 webalamu no tuli ba mukwano era bulijjo nzize nkibagamba tuli ba mukwano era nzize nga nkibagamba tuli ba mukwano nze ne Rain tuli ba mukwano ate n'ekirala twayimba ffenna lwaki mwadde mwagala tujje nga tulwane nedda anti ekyo kyekiraga ebigambo ebiri muli mu luyimba bye bitegeeza omutima batya anti tusinziira ku bafaani baffe eyo ngeri teyali muyimbi nno muyimbi lwakuba nti baali tebanamuzuula abalala naye nga ye muyimbi simwegaana era nkugambye nti mukwano gwange akkiriza kale tunaaba tubiraba bw'anaaba akkiriza tulinde emikolo ate ekyo kiba kibi katonda bw'aba yakutegekera nti oyo yaliba owuwo oyinza okigaana naye kyemmanyi nze kyemmanyi nga nze Bettina Rain mukwano gwange kyekyo kale King Montage temubeerabira King Montage Studios bano bateekamu akasente ne basanga wali enankulabye bwembe enamba amanyi ozisoma very fast nga Smith enamba osoma speed waliwo scroll eyitawo wansi awo obugambo obutino obuyitawo osobola okuba nga buyitawo buli kaseera osobola okuba nga obutunuulira n'otegeera enamba zaabwe naye nga kansoma empola 0702 104425 oba eya MTN eri 0777 02 34 05 ebintu ebyo oba enamba ezo zikubeko ojja kwogera n'omukyala amanyiddwa nga Helen ajja kuba akubulira ebintu ebibakola ebyenjawulo kuliko okukwata embaga okukwata emikolo gyonna gyonna okuli okwanjula birthday party mumpulira bulunyo graduation party katikaye ebifaananyi byogenda okulaba ku Facebook ebyakaye be babikubye aba King Montage Studios bakola music videos basindika bulk SMS bakola n'obulango so beekwate wali enankola ekizimbe bakiyita Prime Tower ate by the way kyenjawulo ekiro otuuka ku Prime Tower booti awo nyini toyetaaga tambula ekizimbe kyolabawo kiriko abakyala abalungi ennyo kyojja okuba nga oyingiramu ku level 3 that is D04 ojja kuba obasangawo ebifaananyi ebyo biri olaba ku kizimbe ekyo omukulu yabikwa bamuyita Sir Lawrence eri abakyala abanyirira we bata so gendayo bakuba
photoshoots ku kasente akasamusamu beeyi dondolo yakuteesa. Balina offer ya $2.2 golden offer eyo nga bakwatira omukolo gwonna kagube gwa mbaga kagube gwa kanjo ebagita Easter golden offer. So bekwate banange aba King Montage Studios bajja kuba bakutuusa kale eyo katuvuddeyo munange olunaku lw'eggulo wabadde ekivulu kya mwana muwala amanyiddwa nga Evelyn Lagu ekyokusembayo era nga munange twali tugamba ebivulu n'olwo biguddwawo naye munange gabadde maziga nnyo nga kubanga tusondera obulamu bwa muganda waffe bwa mwannyinaffe amanyiddwa nga Evelyn Lagu naye munange tekyasobodde kubayo. Reason being muno poliisi yesaidize Nansana mujjukire muno Nansana is out of Kampala era ng'enebeera mu Wakiso, right? Wakiso district. Kati munange poliisi eno yaganye omukyala amanyiddwa nga Evelyn Lagu ne bagamba muno tebalina kiwandiiko kyonna kyebawa poliisi kugitegeezaako tino ku big zone wagenda kubawo ekivulu ky'abayimbi ekikwatagana Evelyn Lagu katono Evelyn Lagu azirike awo nakomye nze otutegera ne ngamba Lawrence nze ngenze bwe bisigaleko. Lift up your hands. I want you to be silent. I want you to be silent. And lift up your hands. Lift up your hands. Even in the overflow. Lift up your hands. I want you to be silent. God is your hand. The presence of God is here. The Holy Spirit is here. The Holy Spirit is here. You can't cripple. You are going to walk in the name of Jesus. You can't blind or see. You are going to receive the sign in the name of Jesus. Because the man of God is here. God is here. Lift up your hands. Close your eyes. I want you to be silent. There is a crest that is moving. There is the anointing that is moving. And there is a demon quiet there. He doesn't want to come out. There is a demon which is silent there. It doesn't want to come out. There is an evil spirit which is quieting you. It doesn't want to leave you. Lift up your hands. I command that demon to come out screaming in the name of Jesus. I command it to come out screaming. Allow the Holy Spirit to touch you. Allow the Holy Spirit to touch you. Allow the grace of God. Allow the grace of God.
There are people who are going to live the testimony of abantu bagenda fawulo. There are people who are going to live the testimony of abantu katonda bayibose. There are people God is lifting waliwo abantu katonda bakutteko. There are people God has touched. Lift up your hands. Waliwo omwana eyase. There is a child okwogera mu kiraasi that when you're in the classroom oba tolaba. You don't see oba tolaba. You don't see tomani kiva mu kiye. You don't know wabula batolaba mu kiraasi. Whenever in the classroom abasomesa when they are teaching oba tolabirako ddala. Your eyes don't see twala amafuta ag'okwonyesa. Twala amafuta ag'okwonyesa. Receive anointing of healing. 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 Twala amafuta ag'okwonyesa. Anointing of healing. Twala amafuta ag'okwonyesa. Receive anointing of healing. Twala amafuta ag'okwonyesa. Receive anointing of amafuta ag'okwonyesa. Receive anointing of healing. Twala amafuta ag'okwonyesa. Receive anointing of healing. There is somebody clapping you in chakula checho. Why you think you say chakula utabishi? Maybe man and that's it. Twala amafuta ag'okwonyesa. Twala amafuta ag'okwonyesa. Ya nani kwa twala amafuta ag'okwonyesa. Receive anointing of healing. Twala amafuta ag'okwonyesa. Someone was just running by in a channel. They are watching some woman that go to church. They are about to reach on the chibula. They disappear. Twala amafuta ag'okwonyesa. Take the anointing of the swala amafuta ag'okwonyesa. Receive the anointing of healing. Njagalo zilieko. Kale, ladies and gentlemen, so much welcome. My name is One the King himself. Ngabulijwa no kuseleb jazz banchi kuba atemba nchingidemu ngabulijwa 50k subscribers tugezako kwa tufuna omwezi guno gwenyini. So what on subscribing, what you have to do is only one thing, ladies and gentlemen. Just go there and subscribe. Ogenda kuba ate ochikuba nyenyo ogenda kuba ochifunamu atogenda kuba ochikwatagala gabi byatandise dokubanga bijja. This is from the queen herself. Ngai twabagamba muno celeb jazz ngai twachibagamba muno tulino chibantu tuchiteka ku level dako. So if you want to win one of these prizes, one of these things, just hit up the subscription button. Elia once one nini subscribe. After subscribing atogenda kuba na ochikuba bulungi nyenyo. So tuwa tukozile chitu watu video kali no twatu inginde show unako lwairo mauli masanyu nyenyo ya sokepite mu social media transformation ngegenda mu social media omukulu balamu amazo kubanga kaka samu no Jerusalem sale yamaze dokubanga yogera obanga wa message ya ba promoter se choka omuchala manyidwa nga Evelyn Lagu waka clip kabazanyire Lawrence aka Evelyn kamazanyira kudowozya Evelyn Lagu about ebyo kubanga bakiriza staging only 2 concerts zigenda kubera 2 zokka zagenda kubanga staging neto yogedeko no mukulu balamu mu exclusive interview ne kadeka simu because gamanyi social distancing na bichike njagala mberenga kuzanyira muko otegere balamu yayogedde ki ku bya ministry. Banange Kampala mwina abanyumirwa enyimba za Evelyn Lagu n'abawakira abantu okubeera obulungi basaba nga mpita mu linnya lya Katonda okuyamba muganda wange Evelyn Lagu alina obulwadde bw'ensigo agenda kujjanjabwa yakasondawo kati awezezaawo obukadde 7 bamwetaaza obukadde 25 buli alina kyalina kiteke ku simu ya Evelyn Lagu ajja kubasomera enamba ye era nsaba Katonda operation eno yafunye dona agenda omuwa ensigo bamulongoose atereere naye abeere n'obulamu obweyagaza mwena mumanyi Evelyn yalina ekisa ate yali ayimba bulungi ate alina empisa ennungi fe tumwagala nnyo nze nga nze balamu mwaddeyo empewo ku radio 4
mwadde obulango 10 obwa fundraising ye ajja kuba Concert. obulango 10 okumala ennaku 10 ate mwaddeyo n'akakadde kamu kati njagala abazira kisa 2.5 buli omu amuweyo akakadde kamu kamu bajja kuba sente nga azimazeeyo katonda abasaasire era katonda abakuume abaddizewo buli alina kyalina kiwe muganda wange Evelyn Lagu aye tubatusukawo only buli omu Lawrence wa yakakadde mpe yakakadde pinch ne yakakadde kasaga kakakadde abantu 2 bokoka ngo obukadde 2.5 nobera bukoze kibaweze sofa yakafunawo obukadde 7 yatumiza obukadde 13 sicho Lawrence obukadde 13 ate nga tubya tukola bwetu nenga concert yamaze okubanga zitegekebwa concert zigenda kubeera 2 era nga zino wenjogerera zigenda kubanga zitegekebwa mu maanya ag'ekitale nnyo era nga njagala obasomera date za concert zino zirwa concert egenda kubeera ku Theatre La Bonita era nga egenda kubeera ya mitwalo 3 ku mitwalo 10 ngenda kuzomeza 26 guno gwe nyini omwezi March bigenda kola naku lwa kumeka lunaku lwa mukaaga then nga 27 ku Sunday tugenda ali ku Freedom City era still emitwalo 2 ku mitwalo 5 wambi budget supporting it fundraising ile mwana muwala amanyidwa nga Evelyn Lagu aiso okubanga tuteka amaanyi ne Bajita Lawrence amanyi n'obujjanja bisito n'obujjanja ku mulamu bwa Evelyn Lagu tubenga tugenda maso ne mawuli amala gafumye onako lwairo lero ziweze emyaka 4 jokka bukyanga omukulu amanyidwa nga Felix Kawesi atuva ku maaso mujikiro omukulu yali mukozi wa police era nga yomuko abasajja abali abemanyi nnyo era abantu b'ekyabakuza babadde bamamisinga nnyo era onako lwairo babadde onako lwairo by the way babadde balina essaala gye bagezaako omusabira n'okujjukira omugenzi omubiri omwoyo gw'omugenzi speed nziruka yali nnyo because tulina budde ate mujjukire ku weekend ewedde twali twakava okubanga tujjukira omwoyo gw'omugenzi amanyidwa nga AK47 ne mwana mulenzi amanyidwa nga radio so amole wega twegali era ba police bavuddeyo nabo ne bakuba emizira leero wali ku police enaggulu nga bajjukira omwoyo gw'omugenzi ono amanyiddwa nga IGP Kawesi ono nga munnange yakola ki yatuvaako naye nga tukyayita mu social media trends mawuli agafulumye olunaku olwaleero munnange kikakasiddwamu no mu Nigeria amanyiddwa nga Emmanuela era nga yaliko mu ggwanga lya Uganda I think 1 year ago Lawrence twali kuseena sikyo mwaka gumwe mabega right gwali mwaka gumwe mabega onamaze okubanga awangula abaana balenzi amanyidwa nga abageto kids ngo nabawangudde wali mu Nickelodeon Kids Choice Awards era ngo ne abadde African favorite African social media star yasinza okubanga akikuba mujjukire alina millions nyingi nnyo wali ku YouTube era nga agenda maaso okulamu nakola ki abeera akulakulanya ekitundu kye ate nga akyali mwana muto era nga oba oyagadde babayita ba Emmanuela comedy ate naawo so okubanga ogendawo nobasangawo sebo kabokaboka mujjukire mbuno mwana mulenzi Burna Boy ne mwana mulenzi Wizkidio ngero no munnange style ye enyimira nnyo mwana mulenzi amanyidwa nga Fik Fameka wano mu ggwanga lya Uganda naye yavuddeyo nabeera nga bawangula Grammy Award wali ezabaddewo side zeri ebweru era nga bano ba African Stars omwaka guno gwe nyini mujjukire yawuli mwana muwala yagitwala yali mukwano gwa Yemi Alade mwerabidde omukyalo oyo mu Sudan bamwita Angelina Koji yes Angelina Koji yagitwala naye omulundi guno ayagitutte babayita baana balenzi amanyidwa nga Burna Boy ne mwana mulenzi amanyidwa nga Wizkidio so emawulire gategali aga social media naye nga yekuzanyiddemu ku ka clip ka mwana mulenzi amanyidwa nga Balamu ng'agezaako okwogera ku kivulu ebivulu ebiri bigenda okubeerayo ebya mwana muwala amanyidwa nga Evelyn Lagu tubeere nga tuma support nga ne Lawrence lwaki awo ennyini sizanyira abantu Balamu ng'ayogera ku ba promoter oba tusooka tuzanye ba promoter tukube tuzanye Balamu kale kasooka tugende wa Evelyn Lagu small time then tukome tugende ate wa Balamu ng'ayogera ku ba promoter ne message yavudde ewa General Salim Saleh